wakati mu byonna ebigenda maaso mu bululu obukulembeze na biki byonna ebigenda maaso mu ggwanga lya olwaleero waliwo ekintu ekikulu ennyo kye tuli mu kubuusa amaaso naye ate nga it is the main cause of whatever is happening olwaleero mu nsi yaffe. It is the main cause of whatever is going on, and this is the time buli muntu olina okutandika okubuuza ebibuuzo. You have to seek answers ez'ebibuuzo ebyo, era bw'oba teweebuuza bibuuzo bino omanya toyina mulamwa mu nsi, toyina mulamwa gw'oliko mu nsi. Tugenda kuddayo. Obukulembeze bwonna buliko lwa musaayi. Amadiini gasomesa abantu nga gabagamba nti obukulembeze buva eri Katonda. Era mu situation eno yonna tuze tulaba bannamadiini abamu be tuyita bannamadiini mu nsi abali mens be bagamba nti be balina okuba nga batuulamu Katonda oba be barepresentinga Katonda nga bawagira era nga bassa kimu n'obukulembeze obugenda mu maaso mu nsi. Naye ng'obukulembeze buno mwe muli okuyiwa omusaayi, bantu bangi abafudde, bantu bangi ababuzibbwawo olw'okwogera obwogezi, bantu bangi abavubuka babasaga ku makubo ne babakwata ne babawamba, abawala ne babatwala. Naye ng'obukulembeze buno bwe tulimu bwe buli mmenti okuba nti bwasimbibwa Katonda nga bannamadiini bwe bagamba. Kati ekibuuzo kyange wano we kijjira, ddala oyo asobola okubeera nga ye Katonda ali mu madiini, asobola okubeera nga ye Katonda w'abantu, oyo akulira okuyiwa omusaayi, akulira okusimbawo obukulembeze buno obuliko olwaleero nga bwakubba, nga bwakuvuluga abantu, nga bwakulinnyirira ddembe ly'abantu. Ne bagamba nga ne bannamadiini bennyini abasomesa ebintu ebyo okuva mu bitabo byabwe beba bassa kimu n'obukulembeze obwo, era bagamba bulungi, era bagamba butuwadde eddembe. Naye ng'eddembe lye bagamba obukulembeze obwo lye bubawadde kwe kubanga abantu bakuba amabaala paka ssaawa 10 ez'okumakya, kwe kubanga abantu batambula kyere, obutemu bugenda maaso kyere, kwe kubanga abatudde ku bukiiko obwo bayita obukulu be bakulembera okubuzaawo abantu, be bakulembera okulya enguzi n'okunyigiriza abantu abatalina musango. Naye nga bwe bukulembeze bwe bagamba nti obuva eri Katonda. Eno yessaawa otandika okwebuuza ebibuuzo ku ddiini eyo gy'osoma oba ku madiini gonna ge bakupresentingira. Yessaawa buli muntu otandika okwebuuza, kubanga mu kwebuuza ebibuuzo mwe tujja ansa era mwe tugenda okuzuulira nti ddala amadiini gano si ge galimu Katonda. Katonda owaddala y'alina okununula ensi eno mu buli kyonna ekigirimu olwaleero. Naye obuzibu obuliwo buli nti abantu baba directinga mu direction yenfu, era kyova olaba ekigikakasa nti nfu kwe kubanga ebikolebwamu byonna obukulembeze bwonna obuliwo bubeesingira oba businziira ku byawandiikibwa. Oli n'akwata ekitabo n'alayira naye ng'agenda kubba, naye ng'agenda kutulugunya, naye ng'agenda kutta, naye ng'alayira mu kitabo ekirina mbu okubeera ekya Katonda. Mmaliriza ngamba kye kiseera buli muntu otandika okuquestioninga buli kintu kyonna kye baali bakupresentingidde nga kikwatagana n'eddiini, kubanga eddiini y'ensibuko y'obukulembeze obuliwo leero. Ebiri mu bitabo bye bigenda maaso olwaleero, nga bwe battanga mu bitabo olwaleero bwe batta abantu, nga bwe baawambanga obukulembeze mu bitabo olwaleero obukulembeze bwe buli mu kuwambibwa. Bagamba mbu ensi egula mirambo, bagamba mbu naye tasobola kubeera Katonda oyo. Bwe tuneebuuza ebibuuzo tugenda kutandika okuleetera Katonda owaddala okutuyimiriramu oba okututambuliramu azze ensi ku level gy'erina okubeerako.